Musakadama TV gye balako olwokya bali kutuweereza oli bulungi bannange ekya gavumenti okututwalako ssente zaffe kintabulidde ddala okuggyako banaye nga gavumenti ebalina ne kye batwagaza tubadde ku ddungu kuno nze kati ngenkutte omwaka gwa kusatu ssente zange nzitereka mu banka naye mazima ga Katonda muggulu bagamba batya ssente ez'omuntu bazikwate bazitwale baziggyeko ng'ate batutema omusolo muyitirivu ebiseera bino batutema omusolo muyitirivu omusolo ogwo gwe batutema tegubamala baatufuula abaddu ne tugamba katudduke Uganda tugende tuyiyize ewalala mu kuvumwa mu kutulugunyizibwa mu buli kimu kyonna ne tuguma naye ate n'obusente bwaffe baddu bwe tutadde mu bbanka nabwo babuggyeko bannange nzikenzira Uganda ezange nga teziriiko ngenda kuyambula olugoye lumu ku lumu ngende ku paliamenti ze ssente zange mba nzaagala kubanga tebasobola tujooga bannaye kutuuka kwetu bannange batuwagaza ki tetukerangako ku makya ne tutega mikono ne tugamba tugende mu gavumenti yaabwe tufune nedda twasalawo ne tugamba omuwala bw'ajooga Mr. Kadaama TV omuwala bw'atulugunya atandika okukyuka ng'ennaku z'omwezi 15 n'atandika okukukyukira n'atandika okukubonyabonya n'atandika okukutuntuza n'atandika okuvuma n'atandika okukola buli kikolobero kyonna ekyokunsi ffe kubola batwaguba n'emitima ne waya zaanoba naye nga nzira Uganda nga bangamba nti ssente zange simanyi Museveni yaziggyeko n'abantu be tukolerera babo batumbuto balema kubanga tebasobola kwekolera bagende bagwe mu nnyanja bafe basaanewo gavumenti ya Museveni erina kyetunoonyako bannange nze kamba buli ntaamye ntaamuuse vovudde ne mu kutaama ntaamuuse batuleke twekolerere eggwanga lyabwe baali tulemesa tetulina mirimu tubonabona ne tusalawo tujje tukola obwamasikini edda abantu babatwalanga ku mpaka mu buddu naye embeera ekufoosinga ne weesayiningira ebipapula gwe mwennyini n'ogamba kangende nkola obuddu ate n'obusente bwaffe bwe tuseevinze ku akawunti babutwale kati nze ndi mu myaka guno gwakusatu nakola contract nenkyusakyusa ne banzizaamu ku mpaka ndi mwaka gwakusatu era January mba ntandika omwaka ogwokuna kakati ng'omuntu akwata ssente zange ng'azirya mbusimanyi tezirina kyezikola ku akawunti tezirina kyezikola ku akawunti omuntu osevinga akasenteko gino emirimu gye tukola osobola n'okudda ewaka n'olwala n'ofuuka omuntu omulema nze nakola ejjodani nava ejjodani namala emyezi 8 nga ndi Uganda n'endwala olumbe lwesamanya gye lwava kujula kutambulira mu wheelchair naye nga tukola ssente zaffe nga bagamba gavumenti ya Museveni ezitutte bannange Museveni alina kyatwagaza n'abantu be naye yandibaddeko waakoma mu bwa Katonda muggulu Mr. Kadaama TV gavumenti yaffe ebeereko weekoma omuntu wonyigiriza ennyo ennyindo ogireeta eminyira bajja tusiba mu makomera bajja tuyisa bubi twasirika tulina obulumi n'otunuulira ensi ejjudde omusana eri ku njazi ffe tuli wano UAE nga balina biri kirungi n'otunuulira Uganda ekulukuta omubisi gw'enjuki nga bannansi baayo tubundabunda tubonaabona tuvumibwa tukubibwa tukyungibwa tutulugunyizibwa ate ne ssente zange zenkoze nenteeka ku akawunti bannange baziggyeko bazitwale inshallah naye sigenda kusirika era sigenda kutuula ngenda kufa nga ngezaako okulwanirira amaanyi gange singa nzira Uganda nensanga nga akawunti yange teriiko ssente Mr. Kadaama TV ngenda kufa nga ngezaako okulwanirira amaanyi nga wentobye ku ddungu emyaka 4 oba 5 era wengenda okutoba okulaba nga nfiiririra ssente zange ekyo kibannange kiri too much ekyo ekintu oyinza okifulumya mu bantu abali ku mawanga ababonaabona ssente zange zimaze emyaka oba 4 oba 5 ku akawunti ndi ku ddungu ntoba njiriba olwogamba mbu ssente zammwe ziri ku akawunti tugenda zijjako nze nkubulye Mr. Kadaama TV nasooka ne nkiwulira ne ngamba nedda kireka si kituufu bannange ndi bubi nnyo kubanga mpulira nga si kyasana kusa ndowooza neetaaga oxygen Mr. Kadaama TV tulina obuzibu abawala abakolera abantu bano mu mayumba tosobola kutereka 10 mu nnyumba ye wano UAE Munnayuganda bamugula 15,500 kati wakugula 15,500 tosobola kutereka myezi 5
Wakiri akwambula engoye nze akugamba baali banyambuddeko engoye lumu ku lumu n'ensigala naked. Ne baziyeko nalina ssente mmeka? Nalina siringi 905 gy'emitwalo nga 95 egye Uganda. Naye banyambula engoye lumu ku lumu nabigamba kambeere zaali 10 nengenda ngangulako airtime nezikola ki nezikendeera. Neŋŋamba banyambula engoye lumu ku lumu ne banzijjako ssente bakama bange be nali nkolera. Kakati babanga abatusindiikiriza okukolera obwereere. Kati wema nga nsobola okusindika ssente zange naye nga zigende Uganda zigende ku akawunti. Ate akawunti gye nandibadde neesiga nti ndi safe oba ntoba emyaka 3 oba ntoba emyaka 2 oba ntoba emyaka 4. Naye akasente kange we naddayo nja kasanga kanunule ate ne zibanga ku akawunti kwe ziri zigenda kugibwako. Bannange gavumenti ebeetupagaza ki? Omusolo gwe batutema mungi nnyo era twagugumira. Omusolo ogwo gwe batema tegubamala. Ssente ze tuwa migration nga tufuna passport tezibamala. Baba batuwagaza ki? Tulabirira famire zaffe okuziriisa n'okuzijjanjaba n'okukola buli kimu. Ebyo byonna ekizibu tuba tukiwonyeza gavumenti. Lwaki batutulugunya okutuuka kweti? Bannange tujjako nga bannange gavumenti yammwe erina kyetwagaza. Abantu dda baabatundanga mu buddo ku mpaka, naye omuntu bw'atuukira okukwata ekipapula n'asayininga agenda akola obuddo ewaka waviika. Ate n'akasente ke kaakoze mu buddo ate ne mukalya. Bano abantu bakyuka emmunye mu nnaku z'omwezi 15 n'obeera ku yoleke paka mwezi kuggwako. N'omugamba bw'oba tolina zinsasula nzizaayo gye wanzija ku ofiisi n'akigaana. Wano UAE Kadaama TV tuwoza emmotoka n'oyingira amaka nga gali mu baasi. Kadaama ojooza. N'oyingira amaka nga gali mu tuleera. Mu mazima ga Katonda UAE Kadaama oyoza emmotoka oyoza tuleera eyo. Naye mpita ntya mu mbeera efaanagana bw'etyo nenzira ssente zange ku akawunti nga teziriiko. Museveni simanyi bannange ekyatupagaza. Mu bingi byonna byakoze bannayuganda ekyo yandikitulekedde kubanga twasalawo tumulekere eggwanga lyetu gye tukola obwamasikimu. Ne tusalawo okusaba Katonda ne tugamba Mukama lumu alitujjukira. Mukama lumu aliwulira obulumi bwaffe. Mukama lumu alituteekako omukono gw'ekisa. Naye ssente gye ntobedde ku ddumu kuno omuntu agijje ku akawunti yange agirye. Kadaama TV njogera n'amazika gampitamu. Beba abantu bw'ojja okusanga onsange. Nankoze omuntu munnange ekintu ekikolobera eky'amaanyi. Ssente yange njagala nnyo kubanga empisi za mu bintu bingi. Era Museveni mu byabaakola ave ku ssente z'Abakadaama, ave ku ssente z'abankuba kyeyo. Omuntu kaabe ng'amaze mu ggwanga emyaka 10 babaleke ssente zaffe ye mukwano gwaffe. Otoba n'ogamba nti nkoye obupangisa kangume mboneebone emyaka 4 oba 5 nzireyo nzimbe ennyumba neba ya kisenge kimu naye nga ndi wange. Ekyo ne tukiwaayo mu mutima. Naye nzirayo ntya e Uganda olwaleero Mr. Kadaama TV yambala engatto zaffe odde waka nga mu mazima ogenda kutandikira ku 0.0. Kiki kyabatwagaza bannange? Abantu abo lwaki tebalina mitima? Abantu abo lwaki tebalina kisa? Abantu abo lwaki tebalina kwagala? Tuliranga siri mutebenge mu mutima. Naye ng'ekyo gavumenti ssente ze balina nnyingi emyaka muntu onoofuga emyaka 4 mutuufu oba tolina ssente ezomuntu zaakoledde obwamasikini ddala oba ozagaza ki? Kiki ky'oba oyagaza essente z'omunaku? Kiki ky'oba ozaagaza? Mr. Kadaama TV nze gw'olaba ndabika ntuntumuka n'omuliro. Badde mbiwulira naye simanyi. Ssente zaffe baziveeku, ssente zaffe bazireke. Abo abasajja embuto zibali eri mu mannyo. Ssente tebakyatereka ne mu banka balaka balina ne rooms mwe basibira busibizi ssente ne mu banka bo tebakyatwalayo. Bwe ba 10
ne mba nga nkolera kakadde ne mpaako abaana bange emitwalo 3 ne ntolako eza sukulu fees ne nfisa emitwalo 2 oba 5 ne ngamba bumukaga gende ku akawunti yaffe yange ate nazo nekuŋŋanya bumiliyoni bwange 10 oba 2 ne nsanga Uganda nga gavumenti mbu yabujjako n'ebutwala gyekiri ekyo tewali mwana akola bwa housemaid oba wasobola kutereka ssente mu nyumba y'abantu bano tekiriyo era taatawo maama wo mukwano go banka n'enganda zaffe tetusobola bateresa ssente ze baali bantunzeeko poloti yange nga ndi Jordan yakyapa nagamba kangende Jordan nkomewo nzimbe ennyumba z'abapangisa poloti yange yatundibwa nga yakyapa neŋŋamba kangende UAE osanga nanunula ekyo kyenfiiriddwa ate obusente bwange bwenkoze kati nze ndi mu mwaka gwa 3 can you imagine nga nsanga ssente zange bannange bansitwala Kadaama TV kintu ekyo bannange buli wensiriikirira kinnuma nze era nze weesizisanga nkonkera ku paliyamenti bwerere nga bwe nazaalibwa ssente zonna ze balina ezaffe ez'abakadaama nayo ne basekadaama ze balabye okutwala tulina amafuta tulina golodi tulina buli kimu ezo tezibamala kulya tulina ennyanja bagitunda ezo tezibamala kulya era ezaffe abanaku zibatwala siri musanyufu